ogw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni nti bwabulwa Kaguta zinaatera okugibwako engalo era ebintu ebisinga byamaze dda okubeera nga biteekebwawo ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo ewagenda okubeera omukolo guno. Gali kwoleka omukulembeze w'eggwanga mwagenda okubeera ng'atuula n'abagenyi be zamaze dda okubeera nga ziyoyootebwa kw'ossa ebyuma ebigenda okuweereza amaloboozi ko n'ebigenda okukasuka ebifaananyi nabyo byamaze dda okubeera nga biteekebwawo. Ekisaawe Kololo kyamaze dda okubeera nga kiyoyootebwa bulungi okutuukana n'omukolo kw'ossa ebyokwerinda nabo abateevunyanga munyeera mu kisaawe kino era ng'omuntu yenna atayitiddwa tagenda kubeera ng'akkirizibwa okubeera ng'asalimbira e Kololo. Amakubo abantu abagenda okugenda ku mukolo guno bagenda okuyita nago gamaze dda okubeera nga gatekebwa era abantu ba bulijjo abadde bagakozesa bulijjo ku mulundi guno tebagenda kukkirizibwa kubeera nga bagakozesa n'okusingira ddala ago agalinaanye ekisaawe ky'ameefuga e Kololo ewagenda okubeera omukolo guno. Ebyokwerinda basiibye beekebejja ekifo kino okulaba nga tekirimu buzibu bwonna ekossa okuteekateeka ebifo abantu bagenda okubeera nga batuula wakati mu kugoberera amateeka g'ebyobulamu ku kirwadde COVID-19. Era nga buli teeteeteereddwawo egenda kubeera ng'etuulamu abantu 200 bokka okusobola okulaba nga beekuuma ekirwadde ki COVID-19. Minisita akola ku nsonga z'obwa Pulezidenti ategeezezza nga buli kimu bamaze okubeera nga bakiteekateeka bulungi n'akakasa eggwanga ng'omukolo guno bugenda okutambula bulungi olunaku olw'enkya. Pulezidenti w'eggwanga agenda kulayira olunaku lw'enkya ate kino kikoleddwa okusinziza Constitution nga bw'eri eya Uganda ssemateeka wa Uganda gwe tugoberera. Mbayo asaba na Uganda bonna batayitiddwa obuteetatala kubeera nga bagenda e Kololo kubanga tebagenda kukkirizibwayo bato n'abasaba bonna okubeera nga basigala mu maka gaabwe balondole ebigenda mu maaso ku BBSKATI negenda okubeera nga ebatuusako obutereevu era nga akakasizza nti n'abagenyi omukulembeze eggwanga be yayise okuva mu mawanga ag'enjawulo nabo batandise dda okubeera nga batuuka okusobola okubeera nga baweesa omukolo guno ekitiibwa. Minisita wa Public Service yagenda okola ki okulangira olunaku lw'enkya nti lugenda kubeera lunaku lukulu teri kukola ogwo si gwange naye nga batubuulidde wa engeri abantu gye banaatambulamu abantu abanaava up country okuyingira ne ba VIPs abakungu ba gavumenti bwe banaayingira era bwe banaatambula byonna bigenda bulungi era omukolo ogw'enkya twongere ogusabira bannayuganda kubanga mukolo mukulu nnyo mu byafaayo bya Uganda. Minisita ebyobulamu Chenge ategeezezza nga bwe bakoze ogwabwe okulaba nga beekebejja abantu bonna bagenda okubeera ku mukolo guno era yenna anaasangibwa nga alimu ekirwadde kino tagenda kubeera nga akkirizibwa okuyingira e Kololo. So we have not left any room for doubt for any personalities. People will come in to do their work when we are pretty sure that they are safe. Omukulembeze w'eggwanga agenda kulayira ng'ali wamu n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo be yayise okujja ku mukolo wabula bamu ku abo abeetaba mu kulayira kwe okwaliwo ku 2016 akadde kano tebakyali mu bukulembeze bw'eggwanga abamu baava ddambula mu bwensi eno ate abalala bannansi baabatwala nga nnenda bwe gisimufungize olw'ensonga ezaali zitagenda bulungi mu gavumenti zaabwe. Nze Robert Nestor Kayongo, BBSKATI e Kololo.